Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu. Naye akakubo kano kaliko omuyambi, ye Mwoyo Mutukuvu. Atambulira kakubo ako ye mmeeme, si mubiri, ye mmeeme. Kaakati emmeeme yeri kakubo ako, era ebigambo bye tugenda okugabana bya mmeeme, biyamba mmeeme era biwangula mmeeme, kyetuva tuyitibwa ba soul winners. Ebigambo bino biwangula mmeeme, era emmeeme engeri gy'eryamu ky'owuliriza, ky'olaba, ky'olowooza, ky'okola, emmeeme eba erya. Kati emmeeme y'erya, era Kristo gwe mugaati gw'obulamu, ye mmere ey'omwoyo eri emmeeme. Emmeeme erya okuva eri omwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero tugenda kwogera ku kyawandiikibwa ekiri mu Matayo 11:13 awagamba nti kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana. Ekyawandiikibwa kino Matayo 11:13 kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana. Obubaka buno bw'oyo anoonya Katonda n'okwegendereza n'okwekenneenya okw'amaanyi ennyo, nga kyakulembeza mu mutima gwe okusinga ebintu ebirala byonna ku nsi, ye nannyini bubaka buno. Obubaka buno bw'abaana ba Katonda. Katonda mwoyo, nabo abaana ba Katonda nabo ba mwoyo. Obubaka buno bwa mwoyo, si bwa mubiri. Era ggwe ayagala okubeera ow'omwoyo oba ow'omwoyo, obubaka buno ogenda bwagala nnyo. Ate ali mu mubiri agenda kutunula nga talaba, awulire nga tategeera, nga ne bw'agezaako bitegeera ate awulira busungu, kubanga ekigambo nga kimusala busazi, kitala nga kimusala busazi. Obubaka buno bwe twogerako Matayo 11:13 awagamba nti kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana. Engeri gye nafunye obubaka buno, nabadde nnako owooluganda gwe njogerako naye nga mbuuza n'angamba ku bitiibwa byonna ebitaano, obuweereza obutaano n'obulwako ekitiibwa n'ekimu. Kuba yabadde ambuuza, oli pasita? Nedda. Oli mutume? Nedda. Kwegamba ng'abuuza ebitiibwa, oli nabbi? Ne mugamba nedda. N'agamba kijja kitya? Kati nze kwe kumuwa ekyawandiikibwa ekyo Matayo 11:13 awagamba nti kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana, ng'amakulu agalimu nti bannabbi, abasumba, abalala bonna baali bakola obuweereza nga balina okukulembera ekkanisa. Era ekigambo ekyo nti batume, Yesu ye yabatuuma abatume, n'ebirala byonna Katonda ye yabawa okubeera ekyo, naye nga kyali nakyo kya lugero, nga kirina be kiteekateeka, nga kirina ekiseera kyakyo eky'ekkomo, nga kituteekateeka ate ne kitutwala mu mwoyo, mu mwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, tulabire ku Yokaana. Ba disciples ba Yokaana we yabalaga Yesu, ne bava ku Yokaana ne bagenda bagoberera Yesu. Akabonero akaali kalaga nti Yokaana baamugobereranga ng'era gwe bawuliriza, nga mu Yokaana mwe bawulira ekivudde eri Katonda, ng'era bakimanyi nti Yokaana muweereza wa Katonda. Naye Yokaana we yabalaga Kristo, ne bava ku Yokaana ne bagenda bagoberera Kristo. Ekyo kyali kyakulabirako eri ffenna nti akaseera kagenda kutuuka, oyo yenna alizuula Kristo aliva ku oyo gw'abadde agoberera agenda agoberere Kristo. Aliva ku oyo, nga akabonero kalaga nti Katonda alisooka kwogera naffe ng'ayita mu abo be tumanyi era be tulabako, ab'omubiri,
ate oluvannyuma alyoka ayogera naffe ng'ayita mu mwoyo era mu mwana we Kristo. Kristo mwoyo, ye mwoyo wa Kristo. Bino byonna byali lugero nga lulanga Kristo engeri gy'alijja munda mu ggwe, nti olisooka n'owulira ebigambo by'oyo ow'omubiri, oluvannyuma otandika okuwulira ebyoyo ow'omwoyo. Kaali kabonero nti abantu balisooka okuwulira okuva mu bizimbe, ekkanisa ez'ebizimbe, olwo ate batandika okuwulira okuva ku kkanisa eri munda mu bo mu mutima nga ye Kristo, nga waatuula nga ye yeekaalu ya Mukama. Era kyova olaba ne mu Bebbulaniya emu okuva ku lusooka paka ku lwokubiri walaga nti Katonda yayogeranga naffe ng'ayita mu bannabbi, naye ennaku zino ezisembayo ayogera naffe ng'ayita mu mwana we omu yekka gwe yalonda okubeera omusika wa byonna, nga kitegeeza bino bye twogera biri munda mu ggwe. Totunuulira byansi, weetunuulire ggwe nga ggwe, otegeere nti Katonda nga tonnategeera nti Kristo ayogera naawe mu mutima gwo, wasooka kugoberera bw'olabako. Ng'era abagoberezi ba Yokaana, aba disciples baali Yokaana bamulabako naye nga bamanyi Kristo ajja, naye nga Kristo tebamumanyi. Kati oyo gwe baagoberera ate n'abalaga Kristo, kwe kuva ku Yokaana bagende bagoberere Kristo. Okuva ku Yokaana siga nti Yokaana byayogera si bya Katonda, naye nga bategedde ono abadde abateekerateekera oli ajja, kati bagoberere oli nga yasembayo, nga yalina ekyenkomeredde, nga yalina ekyaddala. Mu bino kaali kabonero akalaga nti obwakabona bwali bwa kukyuka buve mu bana ab'omubiri abafa bugende eri oyo ow'omwoyo atafa. Kyekyali kitegeeza. Era abantu ba Katonda abalungi, Mukama yatuwa ekyokulabirako ekirala, tulabirenga ku Elijah ne Elisha. Tulabire ku Elijah ne Elisha. Bw'osoma mu Bassekabaka ekisooka 1 Kings 19, soma ng'olw'19 paka olw'2. Elisha ne Elijah, Mukama yali atulagirawo okujja kwa Kristo n'obuweereza buno, ng'atulaga n'obuweereza buno obw'abano ab'omubiri tibujja kukoma. Elisha yali agoberera Elijah, naye Elijah bwe yatwalibwa, Elisha n'atandika kugoberera Katonda butereevu. Nga Katonda ayogera ne Elisha butereevu, so nga ate Elisha yatandika agoberera Elijah. Naye Elijah ono wanjawulo okuba Elijah yatwalibwa mu ggulu, era Elisha n'akimanya nti gw'abadde agoberera kati amukonekitinze n'eggulu, kati agoberera oyo ow'eggulu. Naye nga Elisha yatandika agoberera Elijah. Naye tujjukire Elisha engeri gy'yatandika okugoberera Elijah kyali kirina amakulu ge kitegeeza. Yesu okugenda okugamba ng'ayogera ku Yokaana naye n'abagamba yoyo Elijah, Yesu yalina amakulu ge yali ategeeza, kubanga ekisooka mujjukire Elijah engeri gye yasanga Elisha. Yamusanga mu nnimiro ng'alima, Elijah n'akanyuga olugoye lwe ne lugenda ku Elisha ekyambalo. Kyali kiranga nti Kristo oyo alikulembera ekkanisa agenda tuwa ekyambalo, kubanga Elijah wasanga Elisha akanyuga olugoye lwe lugenda ku Elisha. Elijah ng'amaze okutegeera agenda kufuna Elisha amugoberere, Elijah agenda asanga Elisha mu nnimiro, amuwa olugoye lwe, amubikka olugoye lwe. Kaali kamulero nti Kristo agenda okukulembera ekkanisa alituwa ekyambalo. Kati ate Elisha ono wamala okumanya nti Elijah amuyise, Elisha agenda asiibule maama we ne taata we ab'omu mubiri. Kabonero akalaga nti Kristo bw'anaatuyita, oyo agenda otwambaza ekyambalo, tugenda kusiibula ab'omubiri be tubadde tutambula nabo, be batumanyi nabo, be bamanyi nti awo we tubeera. Era ojja kulaba mu Bassekabaka ekisooka 19
soma olw'okumi n'omwenda n'olwabiri. Elisha n'agenda n'asiibula maama we ne taata we, alyoka agende ne Elijah bali nga abasiibudde, abavuddeko. Byonna byali birina kye bitegeeza. Kitegeeza avudde ku b'omubiri agenze ne Elijah. Elijah gw'agenze naye si waamu. Elijah yali akiikirira ow'omwoyo, ensonga lwaki Elijah yatwalibwa. So nga Elijah okutwalibwa kaali kabonero akalaga nti si wansi, kubanga Elijah okugenda mu ggulu, jjukira tewali aligenda mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu, ye Kristo. Kati mu kaseera ako Elijah mu kwambuka okugenda mu ggulu kaali kabonero akalaga nti ye Kristo lye kkubo. Kaali kabonero, siga nti Elijah yali Kristo, ne kaali kabonero akalanga Kristo, kubanga teri agenda mu ggulu okuggyako eyava mu ggulu ate nga ye Kristo. Byonna byonna nga bya lugero. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, Kristo ye mutwe gw'ekkanisa, nga Elijah bwe yali nga gwe mutwe, nga Elisha gw'agoberera. Njogera ku kkanisa eri munda mu ggwe etaliiko bbala wadde olufunyiro, ye Kristo yali munda mu ffe. Kati nga bw'oba tonnazuula Kristo oba olina b'ogoberera, ab'ebitiibwa, bannabbi, ebitiibwa eby'enjawulo, abatume, b'osooka okugoberera, era abo nga be balinga omutwe gw'ekkanisa, be boogera ekkanisa gy'egenda, gwe mutwe, be balabira ekkanisa, be bawulira ekkanisa okuva eri Katonda nga gwe mutwe. Abo be baali omutwe gw'ekkanisa, obuweereza obwo obutaano. Naye olwaleero Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa. Kristo n'ekkanisa bagenda kubeera kimu, y'embaga y'omwana gw'endiga. Kati olw'okuba abo be baali omutwe gw'ekkanisa, be baali nga olaba omwami w'ekkanisa, kubanga omwami y'alina okuba nga gwe mutwe, omukyala ng'awuliriza omwami ky'agamba. Y'ensonga lwaki n'abo obuweereza obutaano be baali omutwe nga ye mwami w'ekkanisa. Yesu Kristo kyeyava agamba omukyala oli Omusamaliya nti walinaako abaami 5. Omukyala oyo yali akiikirira kkanisa, naye nga mu kiseera ekyo omukyala agamba talina mwami n'omu. Kabonero akalaga nti abo baaliko nga be mutwe gw'ekkanisa, ekkanisa nga beewuliriza. Naye bw'omala okuzuula Kristo, kati Kristo atuuka nga ye mutwe gw'ekkanisa eri munda mu ggwe. Nga bw'olaba Elisha yali agoberera Elijah, naye Elijah bw'atwalibwa mu ggulu, kati Elisha ng'ayogera butereevu ne Katonda, nga kitegeeza omulimu gwa Elijah gwali gwa kuleetera Elisha atandika okugoberera Katonda butereevu eyatonda eggulu n'ensi. Elisha yali agoberera Elijah, naye yamaliriza agoberera kati Katonda wa Elijah, nga Elijah ye yamuleeta kumulaga, kumwanjulira Katonda oyo atandika omuweereza. Kati n'obuweereza buno obutaano nga bwali buleeta abantu batandika okugoberera Kristo, ng'obuweereza obwo obutaano baali bakulembeze ba kkanisa, nga mutwe gw'ekkanisa eno ey'omubiri eya bbulooka. Nga naye wamala okutegeera Katonda, kati ekkanisa nedda munda mu ggwe mu mutima gwo. Yesu kyagamba omukyalo oyo nti abasinza, ekiseera kituuse abamusinza bamusinze mu mwoyo ne mu mazima, nga kitegeeza waaliwo ekiseera nga bamusinza mu mubiri. Kati olwaleero ekkanisa eri munda mu ggwe, ng'ekkanisa eri munda mu ggwe ye Kristo, ng'ekkanisa eyo si ya mubiri na musaayi, ng'ekkanisa ye mwana wa Katonda. Mujjukire Yesu we yali abuuza abayigiriza be nti bampitaani. Peetero n'agamba ye ggwe Kristo wa Katonda. Yesu n'amugamba ekyo tekikuweereddwa mubiri na musaayi, wabula kikuweereddwa Kitange. Era n'agamba gwe musingi gw'ekkanisa ye, ng'ategeeza ekyo ekitakuweereddwa mubiri na musaayi gwe musingi gw'ekkanisa ye. Kati abatume n'abasomesa n'abalala bonna bwe twalabanga era nga bwe tuwuliriza mubiri na musaayi, baali balina kuleeta kkanisa kati bagirage Kristo, baali balina kulembera abantu babalage Kristo. Kati Kristo ye nga awo ewali ekkanisa ye etali ya mubiri na musaayi. Nga bw'olaba abagoberezi ba Yokaana baatandikira ku Yokaana alina omubiri n'omusaayi, naye oluvannyuma ne babalaga Kristo oyo eyafa n'azuukira.
kitegeeza si wa mubiri na musaayi, kuba ab'omubiri n'omusaayi tebazuukira. Naye Kristo mwoyo, nga bw'olaba Elisha yatandika agoberera Elijah n'amaliriza Elijah n'atwalibwa, kati Elisha nga takyagobera wa mubiri na musaayi gw'alaba, kati ng'agoberera ow'omwoyo. Oli abikuliddwa. Bino byali biranga Kristo, ng'era gano mawulire malungi eri gwe ow'omwoyo ayagala okusinza Katonda mu mubiri. Manya ayagala okusinza Katonda nga si mubiri na musaayi, wabula ng'oyagala musinza mu mwoyo. Gano amawulire olina okugategeera, kubanga nga bw'olaba abatume bangi battibwa buttibwa. Olaba abatume bangi mu Bible, ba disciples battibwa buttibwa olwa Kristo. Naye ng'abatume abo tebannattibwa, waliwo abaweereza abaasooka emabega okuttibwa nga Abel eyattibwa. Kati Abel eyattibwa yali akiikirira abatume abaliddako abalittibwa olw'okwagala Katonda. Kati nga kitegeeza oyo Abel kye yatandika nabo kye baliko. Kati Katonda kwe kutuleetera Kristo oyo aleeta ebirungi ebisinga ebya Abel. Ekyo tulaba mu Bebbulaniya 12:24. Y'ensonga lwaki bagamba Kristo yajja n'aleeta ebyo ebirungi ebisinga ebya Abel. Kye baali bategeeza nti Yesu azze okuleeta ebyo ebisinga ebyatuweebwa abo ab'omubiri n'omusaayi. Nga bali ab'omubiri n'omusaayi, obuweereza obwo bwali buteekerateekera ow'omwoyo. Era nga ggwe w'onaamala okuzaalibwa omwoyo, mu mwoyo togenda kusangayo wa bitiibwa n'omu, wabula ekitiibwa akiweebwa ali omu ye Kristo. So nga ate no mu mubiri ab'ebitiibwa ojja balaba, naye mu mwoyo aweebwa ekitiibwa ali omu. Era mu mwoyo n'ekitiibwa kiri kimu kyokka, kitiibwa kya Katonda. Si kitiibwa kya gundi, si kitiibwa kya nnabbi, wabula kitiibwa kya Katonda mu mwoyo. So nga abo abali mu mubiri abatannaba kuzuula bino, bo bajja kukola ekyo kuba tebannazuula. Naye lwe balyagala babeere nga bagoberera oyo ow'omwoyo, lwe balizuula nti Kristo ye w'omwoyo, ye mwoyo wa Kristo gwe tugoberera, era ye Kkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. So nga bano abalala y'ensonga lwaki obwakabona bwali bulina okukyuka buve mu abo abafa, obwakabona buddemu oyo Kristo atafa. Nga bw'olaba Bebbulaniya 7:23-24, awalaga nti bano bakabona abangi baali bafa, kuba bano bo bangi naye Kristo ali omu. Bebbulaniya 7:23-24, bano bakabona abangi bafa naye ye Kristo abeerawo emirembe gyonna. Kati bino bye njogerako totunuulira nsi, weetunuulire ggwe nga ggwe. Otegere nti Ekkanisa gye twogerako eri munda mu ggwe, naye nga tonnazuula nti Kristo ayogera munda mu ggwe, wali olina b'ogoberera era b'owuliriza. Abo omulimu gwabwe gwali gwa kukuleetera kumanya kati Kristo ali munda mu ggwe, omugoberere, oyo yabeerawo emirembe gyonna. So nga ate bali bo bafa, kitegeeza balina ekkomo. Naye nga tulina kugoberera oli atalina kkomo. Nga bano be twawulirizanga baali balina tuleeta tukulembera tugoberere oyo atafa, atalina kkomo. Nga bw'olaba Yokaana, ba disciples be bagobereranga Yokaana paka ekiseera we yabalaga Kristo nti y'ono, ne bava ku Kristo. Kati abagoberezi ba Yokaana abo ne babanga obunnabbi byonna n'okugoberera ab'omubiri byakoma ku Yokaana. Era nga Yokaana we yabalaga Kristo tebaddayo kuwuliriza wa mubiri, wabula kati bagoberera Kristo. Kyekyawandiikibwa kye tuli mu kwogerako, Matayo 11:13, kubanga bannabbi bonna n'amateeka baalagula okutuusa ku Yokaana. Nga kitegeeza ebyaba ab'omubiri abafa, ab'omubiri n'omusaayi byajja byonna ne bikoma ku Yokaana. Bonna obuweereza bwabwe ne bukoma ku Yokaana, kuba bonna baalanganga Kristo, kuba Kristo ye yajja mu muzingo gw'ekitabo. Bebbulaniya 10:7, bonna baalanganga Kristo. Kati Yokaana ye ekyenjawulo, ye teyalanga bulanzi, wabula ye yamusongako nti wuuno. Abalala bonna bagambanga wuuyo ajja, ne batulaga patani ajja, wabula Yokaana ye yamusongako. Olw'okuba ye yamusongako,
obunnabbi bonna ne bujja ne bannabbi ne bakoma ku Yokaana kubanga ye yamusongako. Era ng'olwo abajjanga bagoberera bannabbi nga babawuliriza ne bajja bagoberera bannabbi abalala, ne Yokaana yali omu ku abo. Naye abaagoberera Yokaana bo ekyenjawulo baabalaga Kristo ne bava ku Yokaana ne bagoberera Kristo. Kati obunnabbi bonna ne bannabbi n'amateeka ne biba nga bikomye ku Yokaana, bituusa ku Yokaana. Naye bino bye twogerako biri munda mu ggwe. Totunuulira nsi n'ogamba Yokaana, weetunuulire munda mu ggwe. Kubanga Kristo ali munda mu ggwe era oyo y'ali mu kkula paka oyo abeere ekkanisa eyo etaliiko bbala wadde olufunyiro. Kristo ng'akuze mu ffe ye kkanisa Katonda gy'agenda okutwala. Ye kkanisa Katonda gy'agenda okutwala etaliiko bbala wadde olufunyiro. Kubanga ye Kristo tayonoona so ng'ate bano baali bayonoona. Kati ye Kristo abeere ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Kati buno obubaka si bwa buli omu, bw'abo abaagala okukolagana ne Katonda butereevu. Oyita mu Kristo yekka, si munnabbi yenna, si mu mutume yenna. Oyo mutume gw'olaba alina omubiri n'omusaayi afa. Kati ate obwakabona bwakyuka ne buva mu bali abafa ne budda mu nkola ya Melkizedeki atafa. Byonna byali biranga Kristo. Nti oluvannyuma lw'okuwuliriza abo ab'ekkanisa eziri mu bizimbe, kati tuwuliriza okuva mu kkanisa eri munda mu mutima gwo. Nga mu kkanisa ye Kristo kye yagamba Peetero nti tekikuweereddwa mubiri na musaayi. Nga kitegeeza nti ye Kristo ye kkanisa eyo etatuweereddwa mubiri na musaayi, nga kitaffe yamutuwa omwana we. Gw'ogenda okutegeera Kristo si mubiri na musaayi gwe guba gukuwadde, wabula aba kitaffe yakuwadde omwana we. Aba kitaffe yakuwadde omwana we. Wabula bano ab'omubiri baabayambyeko okuzibula amaaso. Nga walaba Laazaalo, Yesu amuyita aveeyo mu ntaana yamuwa obulamu. Kristo bwe bulamu. Naye bw'amala okuvaayo Yesu abagamba mumusumulule kubanga yavaayo naye ng'ebigere bisibe, emikono misibe. Kati kitegeeza bangi bafuna ekitangaala ye Kristo naye ne basigala ng'emikono misibe n'ebigere. Kati nga abalina omubiri nga ggwe be bayambako okusumulula olabe. Naye w'omala okulaba ogoberere Kristo akuyise, si ate kugoberera bano ab'omubiri newankubadde be bakuyambyeko okukusumulula. Bakusumuludde naye si be bakuwadde obulamu. Oli akuwadde obulamu gwe tugoberera yatutwala mu ggulu. Kati buno obubaka bw'abo abaagala okukolagana ne Katonda butereevu. Tubeere nga bamalayika. Bamalayika tewali wa mubiri gwe bagoberera, bagoberera Kristo yekka ow'omwoyo. Kati naffe mu mwoyo tubanga bamalayika. Bamalayika tewali mutume, tewali nabbi gwe batuula wansi waabwe abasomese oba abakulembere. Kati ekyo Yesu Kristo kye yayogera n'agamba naffe mu kuzuukira tubanga bamalayika. Kati mu mwoyo naffe tubanga bamalayika era ekyambalo naffe tuba nakyeru ng'ekyabamalayika, ng'era kya kitangaala. Kati oyo ye ensonga lwaki nkubuulira ebigambo bino, oleme kwenyumiriza mu bitiibwa. Oleme kwenyumiriza mu bitiibwa kuba waliwo n'abalala bagamba nze, waliwo abalala bagamba oli ne yeeyita mutume. Ate mulala n'agamba ye mutume w'abatume. Omulala n'agamba ye presiding apostle kwe yalinga akulira abatume bonna. Omulala n'agamba ye alina ebitiibwa byonna ebitaano byonna yakolera mu byonna. Ebyo ebitiibwa si bya Katonda. Katonda si mutume, Katonda si mu ebyo byonna. Ye ekitiibwa kye kya Katonda era tukiyita ekitiibwa kya Katonda. Adamu yagwa n'ava mu kitiibwa kya Katonda. Kati Kristo ali mutuzzaayo mu ekyo ekitiibwa kya Katonda. Ekitiibwa kya Katonda akigabana na Kristo yekka. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, ebigambo bino tubigabana otegeere nti ekkanisa eri munda mu ggwe. Era ekigambo kya Katonda munda mu ggwe mwatuula ye Kristo. Era wowulira ebigambo bino yakuvuunulira munda mu ggwe n'akujjukiza ebyo bye wawulira edda
n'akujjukiza bye wayitamu, bye wasoma, bye wakola ki, bye wakkiriza, bye wawulira n'okkiriza, ebyo byakozesa okujjukiza, okukakasa ekigambo ky'owulira, era bw'omala okiwulira n'otegeera ddala Katonda yali mu kwogera naawe. N'otegeera ddala oyo mwana wa Katonda y'ayogera naawe. Ye Amiina. Amiina ye Kristo. Buli lwe tugamba Amiina tuba tutegeeza nti weewaawo yali mu kwogera naffe. Kitegeeza muntu yenna gw'owuliriza, yenna gw'owuliriza, togendera ku ebyo by'ayogera, gendera ku ebyo Katonda by'akakasa munda mu ggwe, n'akujjukiza bye wayitamu, n'akujjukiza ennyiriri ze wasoma, okukakasa ekyo ky'oba owulira kati oyo ye mubuulizi, oyo ye Kristo, oyo yatwala mu ggulu, oyo yatafa yalibeerawo emirembe gyonna. Naye ow'omubiri gw'olaba ayina ekkomo. Kati bino byama byakwekebwa, naye byabo abaweereddwa okutegeera ebyama by'obwakabaka bwa Katonda. Era w'omala okutegeera ebyama otandika okulaba Yesu bye yayogeranga, otandika okulaba ng'ekiri mu Bebulaniya 1:1 n'olwokubiri. Katonda yayogeranga naffe ng'ayita mu bannabbi, naye ekiseera kino ayita mu mwana we omu yekka Yesu Kristo. Kati bino mbikubuulira oleme kwenyumiriza mu bitiibwa bya nsi, wabula oyayanire kutegeera oyo Kristo y'alina ekitiibwa ekya ddala, ekitiibwa kya Katonda. Oyo alina ekitiibwa ekya ddala. Era abantu ba Katonda abalungi, nga we mbalaze ku Elisha ne Elijah, kyali kirina kye kiraga. Elisha yatandika agoberera Elijah, naye Elijah bwe yaggyibwawo, Elisha n'atandika okugoberera Katonda wa Elijah. Kaali kabonero tinaffe ku nsi ojja kutandika ng'ogoberera ow'omubiri gw'owuliriza, naye w'onaazuula Kristo otandika okugoberera Katonda w'oyo ow'omubiri, nga tokyagoberera ow'omubiri wabula Katonda oyo nga gw'ogoberera butereevu. Era n'abagoberezi ba Yokaana bwe batyo bwe baali, baagobera Yokaana, naye bwe yabalaga Kristo ne batandika okugoberera Kristo obutereevu, ne bava ku Yokaana. Kabonero akalaga nti obuweereza obw'omubiri bukomye. Yokaana ow'omubiri gwe balaba bukomye, kati kiseera kyagoberera Kristo atafa, abeerawo emirembe gyonna. Ge makulu agaalimu. Y'ensonga lwaki olaba Yesu bwe yali ayogera ku Yokaana n'abagamba y'oyo Elijah ow'okujja, y'oyo Elijah, ng'abalaga akakwate akaaliwo wakati wa Yokaana ne Elijah okulaga nti omulimu gwabwe gwe gumu, gwa kujja abantu ku kugoberera ab'omubiri bagoberere oyo ow'omwoyo. Nga Elisha yali agoberera Elijah ow'omubiri, n'atandika okugoberera oyo Katonda wa Elijah, kati nga takirina wa mubiri gw'agoberera. Nga w'olaba Yokaana abagoberezi baamugoberanga, nabo ne bamuvaako ne batandika okugoberera Kristo. Olaba ekigatta Elisha n'abagoberezi ba Yokaana. Baava ku Yokaana ne batandika okugoberera Kristo. Elisha naye yava ku Elijah ng'atwaliddwa n'atandika okugoberera Katonda. Nga w'olaba abagoberezi ba Yokaana baabalaga Kristo, ne Elisha yalabako Elijah ng'atwalibwa waggulu. Naye oyo atwalibwa waggulu, tulaba mu Bayibuli ebyawandiikibwa bitulaga nti teri agenda waggulu okuggyako yava mu ggulu, ye Kristo. Bino ebintu bya kyama byakwekebwa. Kyova olaba ne mu Lukka baddamu ne boogera, ne mu Lukka baddamu ne boogera nti amateeka ne bannabbi byonna byakoma ku Yokaana. Yesu Kristo kyava agamba omukyala oyo mu Samaliya, n'agamba wayinako abaami 5. Wayinako abaami 5. Naye kati omukyala ng'agamba talina mwami n'omu. Omwami akiikirira oyo alina okukulembera omukyala. Omwami akiikirira omutwe, ng'omukyala gw'alina okuwuliriza. Kati omukyala ono yali akiikirira ekkanisa. Omukyala okugamba nti talina mwami yali ategeeza nti ekkanisa talina mutwe, talina agikulembedde, naye nga yayinako abaami 5. Yayinako abaami 5. Bantu ba Katonda abalungi, ebigambo bino by'oyo
gw'ayagala okugoberera Katonda, wulira ebigambo bino n'omutima gwo gwonna, ogenda kutegeera nti Katonda teyatwekweka, era ogenda kutegeera nti bw'onoonya ozuula. Kati olwaleero Kristo ayogerera munda mu ggwe mu mutima gwo, era ky'ayogera naawe kiba tekikuweereddwa mubiri na musaayi. Awo weewali ekkanisa ye, ku ekyo ekitakuweereddwa mubiri na musaayi. Ow'omubiri n'omusaayi asobola okwogera nga bw'ayagala olw'ebigendererwa bye. Era obuweereza buno butaano, buli muntu oliwaddembe okukeera n'obagamba ggwe oli apooso, oli nabbi, nga omuntu waddembe okwogera nga bw'ayagala, era teri akugaana. Osobola okukeera olunaku lumu n'obagamba oli nabbi, oli apooso. Osobola n'okuteekako byonna, nabbi, apooso, mutume, byonna byonna mu evangelist, byonna byonna nga yeggwe omu, kuba omuntu waddembe okwogera nga bw'ayagala. Naye Kristo ali munda mu ffe, ye ayogera nga kitaffe bw'ayagala. Omuntu ye ky'ayagala kye kikolebwa, naye ye Kristo takola kikye, akola kitaffe ky'ayagala. Kati oyo Kristo gwe tugoberera. Era bino ebigambo si bya buli omu bw'agenda bitegeera. Bino ebigambo by'abatono ddala. Kyobula Yesu yakinnyonnyola mu Matayo 11, olaba olw'14, 15. Era ne Elijah yakyogera, abalala bajja kuwulira nga tebategeera, batunule nga tebalaba. Naye alina amatu awulire, alina amatu awulire, osobole okukolagana ne Kristo obutereevu, oleme kwenyumiriza mwana wa muntu nti ye taata wo w'omwoyo, nabbi wa gundi, kyaki ya gundi, Katonda wa gundi. Twogera ku Kristo. Ebyawandiikibwa byonna obunnabbi bwali bwogera ku Kristo. Kati era ye Kristo wajja yaleeta ekirambo ekijjudde eby'ebitundu ne bivaawo. Kuba ab'omubiri n'omusaayi baaleetanga bya bitundu era nga bamanya mu bitundu, n'obunnabbi babuwa mu bitundu, naye Kristo yatuleetera ekirambo ekijjudde mu bujjuvu bwakyo. Era yaleeta n'okumanya okwa Katonda, yaleeta okutegeera okwa Katonda, so nga abalala bonna baalanganga Kristo yajja. Era ebyawandiikibwa byonna byonna Kristo ye yajja mu muzingo gw'ekitabo. Kati bw'ajja tugoberere ye, yatutwala ewa kitaffe. N'olw'ensonga eyo abadde abuuza ng'ate tolina kitiibwa kino, tolina kiri, tolina kiri. Ebitiibwa omuntu osobola okukeera ne weetuuma ekitiibwa ky'oyagala, gwe ky'olaba ekikugyamu, gwe nga okwagala ku gwe nga bw'oyagala. Naye ye Kristo akola kitaffe ky'ayagala. Ye Kristo akola kitaffe ky'ayagala. So nga bano ab'oku nsi bo, ab'omubiri, omuntu waddembe okwogera nga ye bw'ayagala olw'ebigendererwa bye. N'olw'ensonga eyo, wuliriza Kristo ali munda mu ggwe, ye kkanisa etaliiko bbala wadde omufunyiro. Kati oyo Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa, naye mutwe gwa kkanisa eri munda mu ggwe, nti munda mu ggwe mu mutima gwo ogenda gattibwamu ne Kristo. Kristo y'embaga y'omwana gw'endiga egenda okubawo Kristo n'ekkanisa babeere omu. Naye Kristo n'ekkanisa, ekkanisa eri munda mu ggwe y'egenda okugattibwa ne Kristo babeere omu, nga kitaffe alaba mwana we Kristo. Eyo ekkanisa etaliiko bbala wadde olufunyiro. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza. Era ng'ekkanisa eyo ye kkanisa ey'abo ababereberye, ye kkanisa y'omubereberye, ye kkanisa y'oyo omubereberye, nti Kristo ye mubereberye mu bafu, nti mu Adamu twafa ne tuggwamu okuva mu kitiibwa kya Katonda. Kati Kristo y'asooka okwakayakana ekitangaala. Kati oyo asooka okwakayakana ekitangaala, eyo ekkanisa eyogerwako mu Bebbulaniya 12:23, ekkanisa y'omubereberye mu bafu, ekkanisa y'omubereberye gye twogerako, ye Kristo ye mubereberye mu bafu. Kyova olaba twogera ku kkanisa ey'omubereberye. Bebbulaniya 12:23. Era gwe ategedde bino tebikuweereddwa mubiri na musaayi, wabula ye mu ggwe y'abikuddiramu. Ye Kristo mu ggwe y'abikunnyonnyola n'otegera kino bwe kiti bwe kiri. Y'ensonga lwaki ne Elisha bwe yalaba Elijah n'amwita, Elisha yagamba kaŋŋende nsiibule maama wange ne taata wange, era n'abasiibula n'alyoka agobera Elijah. Kitegeeza yaleka ab'omubiri n'omusaayi, yabaleka. Naawe mu kugoberera Kristo
ogenda kuleka ab'omubiri n'omusaayi b'obadde omanyi. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.